Hello. Jeno Saudah. Hello. Ndi live kadde bana Uganda bonna bakuli abagala kumanya biki ebyekusifa abantu badde batebategedde babuulire tugende mu maaso. Tulira. Njagala ogende mu maaso bulire gwanga biki ebadde mu lumbe abantu batategedde then tuleke tugende mu maaso ne program kati gwo oliko sawa zino. Bana abantu n'abatuuliriza ku page ya teacher. Sayise mwena okubanga mumpuliza bamita Saudah Madada. Omusala eri antama. Wetaaga amazima tugakola. Wetaaga okujjayo obulalu tubujjayo. Wetaaga okuteeka abamu mu layini nga tulaba bakubayo abazimu tubikola. So jasooka okubasaasira mwena nti kitalo nnyo kya Mr. Update. Tuyinza okuba nga twogera bamu ne balowooza nti oba akyali mu ddwaliro kitalo nnyo kitalo ddala. Ekibadde Masaka nze sikirabangako kakyamba ku nsi. Nsobola okwogera nze sirabangako famire gwamu basenze. Abamu bajjagamba nti oyogeranga ani? Njogeranga tali wasegirinya. Njogeranga mukwano gwe. Njogeranga mulumirirwa. Njogeranga omulwanyi we. Njogeranga omuntu gwe nnwanyeko naye ebyobufuzi. Njogeranga omuntu gwe tukoze ffenna activism waffe. So kinkakatako okuvaayo nenjogera ekintu kyendaba nga tekitambudde bulungi. Bintu bingi nnyo ebibadde e Masaka ebitatambudde bulungi. Abamu mulabye ng'obutambo buyitingana nga tuli mu kukaayana. Tezibadde nti zibadde empisa mbi. Okukaayana lye libadde eddoboozi okulaba nga Nnyo tumuziise nga bwe yalaama. Mwenna abalabye ebyo ebibaddewo mwe mumanye nti kuva kiro twabadde n'okukaayana okw'amaanyi ku nsonga ya Nnyo. Nti twatuuse ne tukkirira wansi ne bakubirayo abaana nga emuwulire wansi emikola nti gibadde ebiri. Wabaddewo buli gwe bataalaama omugenzi ne wabawo n'omukolo omugenzi gwe yalaama. Nze mbadde nkola omukolo nga ngendera ku bintu by'omugenzi bye yalaama. Yensonga lwaki mbadde nina okuvaayo nwane mwena mwabizannye. Temumbikanga fight hard Mr. Update lo president ayogeranga essaawa 5 ate president wajjanga njagala gire mu kitiibwa ate bwe mbanga afudde njagala ba foot soldier babenga be bakoze eggaali bannange bye mbadde nnwanirira. Mwenna abalabye nga mulaba nze asiiwuusi si bwe kiri. Tubadde tukola ekyo ekintu okulaba nga kivaayo nga kiramo kye bwe kyali. Nsobodde era nze kasita tumutaddeyo nzikakkanya omutima ne ŋŋamba nti Nnyo alwanya olutalo lwe. Ye lwanyiridde olutalo. Olutalo lubaddeyo nga baagala okubba omulambo gwa Nnyo. Ne mwenna mukimanyi Nnyo tabadde takolera na poliisi. Abadde takolagana na magye. Nnyo ekibiina kye kya National Unity Platform. Nnyo mukimanyi bulungi president w'ekibiina kye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nnyo mumanyi bulungi bakwano be. So olumu bannaye abantu ba famire omuntu waba yayingira ebyobufuzi nze ndowooza mukolagana ennyo ne bannabyabufuzi bakyali abantu abo nga baba bagudde mu nsi. Onifred mulimu abantu bangi nga tuli mu lumbe eyo abayombye abafamire naye nga nze bbaga Nnyo lyalwalidde nga sibalabangako nga bakulaga Nnyo mumanyi gye yava. Nnyo tumanyi bamuzaala nga ffe bwe baatuzaala. Nnyo emboozi ye mwenna mugimanyi ku muntu w'abantu gyeri. Yava e Masaka ku motoka y'amatooke. Kakati Nnyo tumanyi nti yava e Masaka ku motoka yaki. Yafubutuka mu nnyumba eyo n'ava e Masaka ku motoka y'amatooke n'ayingira Kampala n'atandika okuweereza wano mu restaurant e Bwayiise nga weyita. Ontegeera bulungi. So Nnyo bw'ati bwe yatandika ebyobufuzi n'atandika okuba nga alwanirira abantu. So famire si yekoze Nnyo. Ffe mikwano gyaffe tukoze Nnyo. Ffe abalwanyi olwaliro okulaba nga ekitiibwa kye tekifa. Yeffe tumukaze okulaba nga Mr. Update eddoboozi lyabadde atambuza kubanga Nnyo abakubanga Saudah Madada yabadde afudde ebyo nga bye bibaddewo. Abadde agamba abapoliisi bonna ngenda kubakuba bagenze Mr. Update Saudah yaŋŋamba mumanyi engeri gy'abadde ng'ayogeramu. Ntudde wansi ne mwambala ne ŋŋamba oba ensi enkyawa oba ensi enjagala oba ensi endaba bubi oba ab'amawulire bakwata whatever the case may be it is okay. Ku lwa
ngenze manju nensanga mama wa Seggirinya ne Kasagga eyita muganda wa Seggirinya tugenze binoonyerezanga abayita Seggirinya bamuyita kojja oba abayita ko Seggirinya kojja something like that ngase muganda we yes Kasagga janjere Seggirinya ne mwami Robert bantu bangi bajja abantu bangi bajanjere Seggirinya nsaza ali ku simu nga ne simu eri mulaut tugenda fena nga ne simu eri mulaut nga yogera ne munaye ne speaker anita Mungu ngali mugumugamba ngali mugeza kugamba abaana already abaana maze okubakukusa oba maze okutuka eri wansi ku kisaawe you can imagine bwe Kasagga abadajjanja Seggirinya lwaki oba sente zikumalamu okwata otya abaana ba munno kusaawe esembayo n'obaddusawo ng'enningo bikolebwa ne bakyali ba Seggirinya abamu nja kugera erinnya limu lya Kasagga nzi abagamba leke essaawa mujja vaayo waliwo essaawa wegenda ovaayo mujja mmanya ogezaako okunfuna okutta abaana nti abaana bombajjeewo kati just kyenjagala yogera ne maama akkirize tusobole okubanga naye tumuleeta eyo wansi then kati abasirikale boolwedde ne waggulu gye bali batongereko ne maani power gwe Kasagga wafuuka disiti I mean ensi ebadde ki tugamba bojjanja bato osiriwala I mean kiki banange yakola sente atwale yunene yakola sente azikole ki azitwale nenzije nengamba Kasagga era mukwatiddewo bwenti nga maama ali ku ssimu mwamifedi bino byenjogera sirimba mwamifedi bino mwena abampuliriza bino byenjogera sindi mumpaayiriza nze mulabye enkaayana n'abantu mulabye abafamire nga babula okumbya bonna nkugambye tebalina ku mufu kadi z'emmotoka ziriwa amataka galiwa ennyumba balimu ebyo watufe tulina ku kintu damu statement kiki bali ku bintu bya Seggirinya ambulance anayina kadi ya legacy anayina ekyapa kyegundi ebyo bye balimu ebyo bye babaddemu nkubulira amazima era mama wakute simu neze ne mugamba mama tebakuwabya president atuusa alina mu kujja wano era ne ngamba Kasagga leka kuwabya mama mulaba video etambudde nga waliwo omugamba gwe Kasagga nga ne mama Seggirinya wali nga nange wendi wembasangidde nga bakuta nga bali ku simu munansonyiwa mwena abatwala obubitiizo ke semina kye muŋŋamba temulina kye muŋŋamba ogezaako okunfuna so nemugamba mama bakuwabya mama ne badda mu nnyumba nenyingira mu nju nendukuma nembagamba gwe Kasagga oyagala kukwata mama Seggirinya omukkirize wansi ng'omukolo guli wano mbunjagala mugoberero simanyi tugende tukole omukolo palamenti gye yategese mbusimanyi palamenti yakwataganye n'omubaka w'ekitundu mwami Fred Kajubirunduye obulamu bwange bwonna nze nzisa ababaka abafudde bangi tuzisa ababaka kuba ze ndi munnabyabufuzi kyogamba sose kuzika Seggirinya lwakuba nti sizikangako mubaka nga mukwano gwange nga Seggirinya naye nziseko ku babaka nga bakyali bange ogezako okunfuna omukolo ng'omubaka wa palamenti afudde balina engeri gye bagukolamu nze sikiwulirangako nti omubaka wa palamenti waba afudde omubaka w'ekitundu yalwaninga omukolo banange sikiwulirangako ogezako okunfuna era bwe twategedde nti tuwambiddwa esi pulezidenti n'aweereza sente ne tufuna ebyuma twabadde tukkiriza ebyuma wansi nga tukaliza n'abafamire tuteeka omukolo ku kisaawe ekyo temulabye abamu gye babadde tututeyo ebyuma bikyalina ku mmotoka omuntu omu nakkirirayo bwe yatuuseyo n'abagamba bino ebyuma ani abagambye okubireeta n'agamba batugambye tubikkiriza eno wansi n'abagambye tebigenda kukola waliwo ebyuma ebijja era ebyuma bye twabadde tufunye pulezidenti byabadde afunye bikkirire wansi baabiganye ne babigobayo ne bayiwa amagye ne balyoka bakuba omusajja yabadde nanyini byuma ebyo ebyaffe bye twagitegese wansi omukolo gwabadde gugenda kubeera wansi ne twawambiddwa ne tusaba tugamba katusigale ewaka kubanga awo watumale waka tewafundangako ompulya bulungi nti ne Seggirinya eri ebulamu waali wafunda banaine tetwabeerawo ompulya bulungi paka omukolo we gwakola ki paka olumbe twalumala olw'ekiro wali ewakaawe gayazi Kasangati
ogezaako okufuna so kati mweyembera mwenyini ekiro gwe manya ekiro twabadde wansi osanga mwena nga tuli mu kulandagana n'abasirikale netwekuba ng'ogamba nti oba tulwanira ki naye ng'omusajja gwe tulwanira yalaama omusajja yalaama simuwulirangako ng'agamba nti nze njagala omubaka w'ekitundu we mbanga nfudde bamukwasa okulwaninga olumbe lwange. I've never had that. Mwami Fred olumbe lwa Seggirinya tekubadde yadde kyayi, tekubadde yadde emmere, tekubadde yadde omu, tekubadde kyakulya kyonna. Naye nga bayisa bajeti ya palamenti erwaninga omukolo gwa Seggirinya, omuntu omu n'agala n'ayingiramu ensonga. Munansonyi wabamu abanfuna obubi. Mmwe gwenna ng'oli eyo kwegamba nga owulira obuukuuka nga tomanyi bituufu. Bambi nze ndi mulalamu neesonyiwa nsaasira oli abadde kyali wange. Kinkakatako okuvaayo ne njogera ekintu nga tekitambudde bulungi. Ogezaako okunfuna. Tukoze omukolo ogwo ne tutuuka okwagala ofulunya Seggirinya. Ndeeba munazi basobole okuba nga akola ki? Bagenda batandika okusala ati bamutwale bamuziike. Amagye ne geeyongera. Awo ne ndyoka mbikku ku obwongu. Mbadde nga update ne ndyoka ntabuka. Eddoboozi erisitusawo libadde lyange. Awo Mwami Fred President okubanga atuddawo ne tuziika Seggirinya nga tebatusumbye libadde eddoboozi lyange. Ekyo njagala bannayuganda mukimanye. Temumanyi bwe kibadde kigenda kufaananamu nga tugenze wansi eri nga batulaga n'ebyuma babiggyeko. Tosobola kuŋŋamba nti otegese omukolo naye ng'oyambaza abantu ngoye zo. Tokolaganye n'abakwano ba mugenzi olowoozeemu bw'omanyi abanguwa okulya ssente abanaku mu mitima. Njagala tegeeza bannayuganda mwenna abampuliriza baganda bange nti woba ojjanjabya omuntu ate kosiriwala. Don't be stupid and silly like Kasagga sijui yangu Seggirinya whatever the case may be. Kosiriwala kutuuka ku eryo saa. Tugamba ffe tetulina batujjanjabye. Bujjanjaba omuntu tuba nti nzijjanjabye naye abanupu bampisiza bubi nnyo ojjanjabye ffe tetujjanjabye. Tudde Nairobi bategeere. Tudde Nairobi bategeere. Tumanyi nti ffe tujjanjabye ku Seggirinya. Oyo Kasagga abadde nga alinnye ennyonyi naye palamenti emusasulira. Ffe tubadde nga twetwale Nairobi ku ssente zaffe ne tubaayo week ku ssente zaffe. Abaana bano abalwanyi nga beetwale Nairobi okulaba ku Seggirinya ku ssente ezaabwe. Ng'obadde oli facilitated wenna ogeza amatama sipati bwe yali afaanana. Yakwata kadi za Seggirinya zonna eza palamenti yazirina. Era Mwami Fred nsaba nnyo. Twetaaga accountability ya musala gwa Seggirinya. Alese abaana mubalabye. Gwomanyi okukwata bannamwandu bonna n'oboogereza gwe Kasagga n'otwala abantu n'obajja ku mukolo omukulu n'obakkiriza mu byekiyaayi. Odira oli abaana ba munno ku mukolo gwo kale Seggirinya tasaa kusonyiwa. I don't think Seggirinya anyiiza ekyo kye tukoze. Nze nkimanyi musanyufu nnyo. Kuba Seggirinya bakubanga anyiiza omanyi omulambo gwesalirawo. Musobola olwa n'otalo poliisi ne tusinga amaanyi. Kitegeeza yandibadde Seggirinya akkiriza poliisi emuziike. Naye Seggirinya agambye nze Seggirinya Mr. Update. Nakuba wano maaso ga pulezidenti bwetu bwe yali ayagala. Tomanyi ssanyu Seggirinya ly'alina nga pulezidenti amuziise. Mutemulimanyi. Nze nsimanyi waali wonna musanyufu. Right. Nkubuulira ffe twabanga naye ng'akuga baneze baneesimanyi bana bafulaaka bannaayi banga bakuwadde bamusse naye era pulezidenti amuziise bwejje nomanyi wekifaanana nga Seggirinya bwati wanyuma kugamba nga ye akulaga nti ye wabanga afudde nti Bobi yekka ne wamuziika ffe ne tutaziika bakwano be abamukakkamu. Alright, Saudah, tukoze kiramo kya mugenzi tukoze bya famire mutusaasire tetukoze byammwe bye mwagala tukoze tetumanyi kyali waffe kyayagala. Alright. Bagamba nti Seggirinya mumuyita mutya nze mukwano gwange. Mwami Fred osobola kuba ne Mugandawo nga musiru nga very stupid ng'olina Mugandawo nga musiru nga tatoolako tagattako nga wolaba Kasagga. Alright, Jeno, njagala tukole clarification ebbiri. Eya property za Senyiga eza Seggirinya ne embeera gy'omusangamu e Nairobi public yeetaaga okumanya embeera gy'omusangamu banamukande baali bamulemeddwa. Omutima gwannuma bulumi naye mwavu naye nga naye kangendeko e Nairobi era nayita wansi bagenda n'abaana nga banasi olwembadde nga e Nairobi mbadde sigenda bw'omu mbadde nga ntambulayo n'abaana basobole okumulabako nga njagala kulaba ku Seggirinya naye ndi mwavu nofuna bano abaana baffe bano ba foot soldier numugala tugende e Kenya kubanga wansi kiba kiitu eza natuuka e Kenya zinamusanga mulumu ng'alimu yekka bino mbyogera mazima ng'alimu bwobu
yekanga tebali waliwo ninga Kasagga yali yekenya tuti Nairobi tebakkirizamu bantu yelimu yekka Kasagga nga liri mu za apartment ziri ezimalayo mu Lavington yebasi bagira weekend nagendako mu massage Kasagga waba amanyi nnimba bamuleeti bamugatteko kuno bamuntuuze naye awo nakwata essimu nenkubira Honorable Susan Mugabe umane mupi wa Buvuma kubanga by then yali mu Nairobi nga naye ali mufuna treatment nemugamba Honorable lwaki tojjako kwagakaani wemanye ebibyo tebiri nnyo serious janguko kwagakaani kati Segirinya bamwadde kitanda bamulese Nairobi nemugamba ye najja era bwe yatuuka nasanga ndiwonzekka Mwami Fred namboza Segirinya namuga Kasagga oyo Kasagga tubadde nga tumukubira n'amasimu kyabamu ng'alaga obalina olugezigezi tebatu much nga tagakwata ife batu balunkunisi neyogeza nga takwata gaffe agambo yagenda kundeekanyiro aleekana oyo sijja kwata nze nga takwata simu yange ogezako okunfuna era naga Susan yakwata essimu n'akubira Jolo Ssennyonyi nirufu osobola okumubuuza Susan tamukubirangako simu following up ngeri Segirinya gye basasamyamu sente z'eddwaliro mubuuze nze nalwana okulaba nti ropo ebintu yaliyingiramu nnyo naye nga ropo bamulwa nga ropo nga famire Segirinya ng'erwana ropo ngesinya yagala akola ekituufu nga bwe kirina okukolebwa naye nga balaga nti olw'okuba nti olw'empopuga yagendangayo era yalinga ropo ng'agendayo era nga ne Ssenyigo yagendangayo era nga naffe we tugenzeyo nga tetulina bifo kati yagendangayo agambye yalambula Segirinya emirundi nga 3 kati yamulambula ng'ali ku bajeti ya palamenti kati ffe twamulambula ne tumujjanjala nga tuli kusafuse mwana okitegeera njagala bannayuganda tuliko okubuuka kati tudde ku property ziyimiridde zitya fudde yagula emmotoka mpya ali mu bintu butomanyi Mwami Fred bino byanjogera ogenda kuwulira oyo Mama Segirinya sente zimubisse olabyo byali alajana bampa omwana wange Mama Segirinya nebaza uze kya palamenti kiri mu mateeka Segirinya palamenti ebadde erina okuziika okitegeera bulungi tufundikire ne properties we ziyimiridde kati gwe kyobamanyi ezo simanyi ezo era nze bane ntwala omukisa okutegeeza abantu nti properties za Segirinya Kasagga ensi egenda kutunuulira Kasagga ensi egenda mutunuulira Segirinya alina emmotoka eziwerako mulimu emmotoka ezitazze nga bamanyi bajja kuba emmeeza babaddeko ebisumuluzo obadde bakayana kimu baganda b'omufu ambulance ani alina kaadi anti ambulance ebaddeyo nga yokka gye boogera ambulance ani alina kaadi ya ambulance nembagamba tusooke tuziike eyo mujja kutulanga famire mutandika okunoonyereza bwe manyi eriyo bwedda batagana simanyi oba kinyonyere ntya nga abantu balina bakiyita obululu amaalo like oyagala otya okulwanirira entuyo z'omuyayi mwana zayise mu tiyagaasi ezo zonna ebyo ebikolimwa mu bidda wakati gwe Kasagga ayinza otula wansi n'agakakawunda bita Segirinya esente za palamenti zabadde afuna buli mwezi kubanga zise zibadde zimujjanjaba zonna ziridde era abantu bayinza omukuba ne bamutta. I'm being honest. Onosonyiwa kwanza Kasagga muganye nti Kasagga nze nsobola okwogera bano bonna bakyali be mutambula nabo bonna mwenna kyekimu batusoyita mikwano gya Segirinya awo ng'aliwo ningomu. Alright. Kati edi mutwe nga abalina okubaawo ababadde bemulaba abeefuula bonna nga bamimwa gyalwadde peje Segirinya Mr. Update mugirabye bonga eri live mumbulire ensi ebadde nga tebera live mubadde nga muteekayo n'ebitalina makulu lwaki tekoze ku mukolo gwe lwaki kyemugamba Segirinya abadde nga baninga peji ye nga mulwadde maani mwe bannayuganda sagala mubereko ku TikTok nga mutandika okwogeragera bye mutamanyi mwana akasajja bakaziisebu mwana odinoti abaana b'omusajja ne bataziika tata waabwe mwana mbuvaze okukusa abaana bonna maze okubatwala eri kati yogera ne maama naye timutwale you can imagine mbadde nkuse Kasagga webaze Katonda olwaleero luno mwebaze era kanaako okwogera mpise ku muzindala nkoze bubi awo afulumidde mungi ne bamuggulira nti wuli ayogera ngeza okudda nga masuse wayise eddakiika 2 nga balaga ali eri wansi ku mukolo era Saudah
kasiru we batyo mwami Fred temuba mumanya bannayuganda nze baddemu mwasasaddemuuko mu lubeera Sseggirinya byonna bye mulabye bituufu tebabalimba kubanga mbadde nnwanirira ekyo kye yayogera kituukirire Sseggirinya I don't think yandiyagadde nnyo okubambunga amagye simanyi geetoolodde simanyi gakola gatya okukukangakanga amagye gazze batuta omulamu bagufulumiza bali mu kumulongoosa omwana bamukomye omula bagenda kusaala nimuteekateekawo okwo okukangakanga okwo okw'ekisirusiru mubulokinze amakubo gonna agaleeta abantu Kasagga kyogamba nti obadde tusobola kugumiikirizamu ne tuzika omwana oyo nga bwe yali ayagala bulungi sente zo Jeno mbadde nkusaba nti obubaka bw'owadde abantu babufunye tujja kuddamu tukole obulala ku Lwokusatu kubanga na information nyingi egy'okuyisaawo kasita abantu obubaka babufunye kale tweyanza nnyo kasita ensi etegedde kale tweyanziza nnyo kale alright tetunatandika nno video weewunye tetunatandika video naye ndooza mu butongole katugitandike olw'okusonga tubudde tulina butono ate ng'ebyokwogera tulina bingi mbadde njagala bawa information mugifune